Nga tubitadde ebbali gye buvuddeko wano ku Munnyo twakulaga embeera y'abasomesa b'amasomero g'obwannannyini e Masaka baali beekalakaasa nga bagamba nti embeera y'omuggalo ebayinze tebalina kyakulya era nga baali baagala gavumenti ebeeko bwe bayambako olw'okubanga emirimu gyabwe gyayimirira. Bano bafunye ababadduukirira n'emmere era bagisanyukidde. Oluvannyuma lw'abasomesa mu masomero g'obwannannyini e Masaka okuvayo ne beekalakaasa ku lw'okusooka nga balaga obutali bumativu olw'embeera embi gye bayitamu ng'eva ku muggalo ogwasaanyaawo emirimu gyabwe olw'amasomero okuggalawo, abazira kisaabe ekitongole kya Uganda Marathon bavuddeyo ne badduukira abasomesa bano ne ttani 7 ez'obuwunga. Bw'abadde awaayo obuwunga buno, Tom Tisei akwanaganya emirimu mu kitongole kino agambye nti bavuddeyo okukwatizaako abasomesa kubanga be bamu ku bali mu mbeera embi ennyo. Olwokubadde abasomesa bavudde ne balaga obutali bwativu bwabwe mu ngeri emu oba endala, naye ffe tuzze okubaako kye tukola ekitundu kyaffe ekitonotono ekikwata ku welfare, ku byokulya by'okubeerawo. Kubanga abasomesa engeri gye batakola tebalina kyakulya ate balina famire ze balabirira. N'olwekyo ffe ng'Uganda Marathon tubadde nga tukolagana wamu nabo ng'abasomesa, y'ensonga lwaki era ne mukulu tuvuddeyo twongereze kuwewula ebizibu bwabwe. RDC w'e Masaka Haman Ssentongo asiimye abawaddeyo n'agamba nti emmere eno egenda kugabibwa eri abasomesa mu bitundu eby'ekibuga Masaka ko ne wabweru waakyo, kyokka nga mu kugaba okwasooka tebaafuna ku mmere era yagikwasizza avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu kibuga Stephen Kakeeto. Twakola ku basomesa aba municipality nga buli private school okusinziira okuva mu ofiisi yange RDC eweebwayo omugabo okusinziira ku bunene okuyamba ku basomesa abali mu private school. Olwaleero ttani zino 7 ate zo zigenda kufuluma ebweru wa Masaka municipality. Abasomesa baffe abali wabweru wa municipality mu traditional meaning y'ekigambo ekyo twafuuse city naye nkyakoza structure enkadde mugombola agaliraanyeewo nabo balabe nga ttani zino 7 zisobola okubayambako. Kakeeta asabye abasomesa okubeera abagumiikiriza newankubadde embeera si nnyangu nga bagenda kwongera okufuba okubasakira obuyambi obunaabasobozesa okuyita mu mbeera enenzibu. Tusaba abasomesa baffe abali mu gavumenti ne private okubeera abagumiikiriza kubanga tuli wamu nabo era tumanyidde ddala embeera gye bayitamu. Kano ke kabonero akalaga nti tulimirwa wamu nabo. Tusaba babeere bagumiikiriza okutuusiza ddala amasomero gano bagana bagaguddwawo. Asiimye RDC olw'omulimu gw'abakoledde. Byamukisa Ronald, Sol TV, Omunnyo.